Era n'erinnya tusoka kumanya Shikwini sente nezijja. Okimanyi nti erinnya lisooka sente? Hati yawe binyiriza. Nze njagala sente zinsooka erinnya lirekeyo. Nedda tekigenda soboka maama. Ekyolimbye tekigenda soboka mazinga gwe nyini oyiribye sente zoro ogenda mu mafaamu. Ngoyogera ndiribye you guys have yiribid. Ogaba yiribid. Mulimu ogukoze. Yeah, nyiribide. I've yiribid. Anze nkoze I've done many jobs. From school nagendera okutembeyengo nali sitembeyo mu campus Makerere ngenda mu zi hostels nero oli mukalukalu then when amala awo nenvaayo abantu wenabera oluto lwaziza na buli kimu nenkola salon ne library nensala enviri era nze nsala enviri ekinyoza abasajja sobola okusala nenkwewete kirebe ekyo I know how to do that. Salon wagikola kwetega bwagwe. No, it was my ate nali na mbuto naliko baana nga bali eri amaziga eri nga no okola okwata nga baana bali eri no buzike wawe. So when avaawo what did I do next? Then nenkola boutique. Okitegera nenkola boutique awo nini tula mu kirokole nembeera nayo wenamala era nenyongerako chips ne chickens bichebe byobweru nembikola wenabimala I've done many businesses. Then when amala ezo chips nenkola byenkola nembikowa nenzira mu covid nengenda nenfumba chapati mu Kaleerwe kikomando nenga kyali kya bay nenfumbanga ne pilau plate yali ya mutwalo ne kikomando kyalinga kya 3 ekyebijanjalo ekyenya kyali kya nyama. So nakyo nenchikuba nemalawo nensala nengera Juba nenkubalaga wange. Wagenda ne Juba? Yeah, we walk paka Kenya. We've done we moved at least Rwanda Congo. We've done ntambudeko wana watono kati abebula yambagala mumpiteko nange mbakolereko nemeka sure inako sente the one talking. Yeah, business yange sai no nera mula lulina isera mula yagala zeze mpitirivu ne kati abamu ebiri kale waliwo abawalako nati soko sirike waliwo abawala abamu nga ina boyfriend we nga mubererawo mu katono kamuwa akali wako katugeze okwanza obutono bonna babumpisamu kati obuliwo boyogerako webbi abawala abamu bwe bagenderamu omuyana nowepakira notuuka no ku luggi nosula nayo nowepakira okuddayo okunyumiza butono waberayo omuwala nga ina boyfriend we nga yoyo naye ng'oyo boyfriend naye ng'alina gwawa soko osirike ng'oyo boyfriend ku rent ateekako ku nviri ateekako muwala waba asomanga tugeze bana abaagala tuition nga mute ku katono ka emyaka gyoyogeramu gye giriwa giri egy'obuto gye walimu oba jakati ejakati boyfriend ng'abeerawo sikyasoma oyogedde byakusoma nati nkwadde kyakulabirako kati rent topangisa nkwadde ekya rent ng'ateekako keka katono keŋŋamba nga talinda miliyoni oshegera basanga abo bakyali mu myaka 23 nedda mukwano toyina tomanyi kyoyogerako ate n'abalala baloge abakazi muloga abasajja bano babaloge fete tuloga azigabe zonna fete tuloga naye munefe people do tomanyi nti abasajja balyagala nnyo mulaavu that's why sobola kuwangaala ne wemba when I want to sing the tones zentalina genda ngamba mu byalaavu manyiti abasajja gamalobozi gamwe ge gatunda simanyi walitundira because when one day bagendako out ne omwami wange oli eyali anywa taata w'omwana owokubiri eyali anywa obulungi namukwatira essimu twadde ewaka he went even to work najja n'akuba essimu n'abuuza bambi nnyabo ssebo nsaba onzirize ku ssimu yange he thought it's a man on the phone gatajjukira essimu gye yali tamanyi ddoboozi lyo anti kyekyo yampita ssebo after while nedda ssebo lye ddoboozi likola nnyo no one calls me in the morning natagamba wangi nyabo ssebo mbadde nsaba kumakya oba weebasa teribadde nawe tolikubyeko toludde naye nze nakumanyiira yenze that's it ekyengambye nti when omuntu waba ng'amanyi gwe nimanyi by the way people abantu abatuleeyo temulaba baserebu nga batali bantu naffe ng'ovudde mu this industry of okubasanyusa we have life to live in nyinza okukati nganze omukyala nyinza okubula omwaka 2 kumbe mbadde mu kuzaala jukira ffe tuzaala tutuulira ddala okyagera osobola okudda mu bantu ng'okoze eki nga weewumbye okomyewo olwo awagudde is it fair lwakingwa ng'olwedde video zange ku YouTube zikyatambula okyagera emikolo nkyagikola olwokuba wemugambira Kabata yagwa twalina TV twali tukola ku Top TV aba yagwaki
ng'akyayingiza amasente ze aba yagwaki yogeza amazima because toli mulaba ku platform gwe gy'omwagalako ogambe nti yagwa mbukati yafuka tiktoker anti we babyogera kati kiriza even before TikTok okujja those guys Kabata King Kong already YouTube bali baje sha omulundi ogusooka kati ogenda mu sex sigwe gubeerako oguddako n'oguddako kati ku myaka gy'oliko watandika wooli esaale n'omanyi n'okuwanika bagamba tekuliko ex n'waba oyo mwenyini owewaka byakopa ebweru era abikuddi abikopa banange omwami wange tagendako bweru tonyumya tere musajja atagenda kulunda ndiga zebweru sha mwamutubbira abasajja tekiriko kubba olaba even in record even in bibles ne bannabbi ne Adam babeeranga n'abakazi more than anything ate ffe n'abasajja baffe si benzi abasajja babeeranga n'abakazi 100 100 omanyika bako kubeera n'abakazi kati kyemmanyi kati gweolina experience nene kubanga baba anti gwe toli kuwewaka yokka ani igwe ate gwe nze sirina nawawaka toli mufumbo shikwe I'm not married I'm a single woman a single mother and I'm very proud yes olina abaana bameka 3 ina 3 yes buli mwana ne taata ate nze nzaala muluuza wenzalo wasooka nkongere n'owokubiri n'owokusatu nga ndi awo onyigira ku tokende kanzi nzaalo ogwo wendaba nga tawali sigino wakeswe bagamba bireno bibagamba basajja mbu tebazaala mu kika kimu yenze nange sizaala mu bufuzi oli musajja yes ate bonna basatu first born sizaala basembayo bonna abaana bo ba first era buli maka gange buli gye nava nze first lady mu kika bagamba mama gundi aze baana basatu bonna ba first born mu bika bonna ba first born wamma tubalamusizza akabali ku Kimbo wa updates yenze Annabelle tulina omwana muwala yo oli mwana muwala yakyali muwala baby when you're still in 30 you're still a woman no nze Shqueen kachapizo gyali temundi proud my name's I'm called Shqueen amanya gange nze Shqueen yes Shqueen ngonyirira alhamdulillah mwabali mu sente z'obululu nakulla senyirira bululu nze nyirira musayi gwange from musayi gwa tuli banyirivu tuli bachora abachotala babanyirira yes tunyirira fena tekizigo kyaki walaba covid wano yakola abantu ng'ekizigo bakigwa ng'ekizigo bakivaako gwe people came abantu bava mu covid naye ennaku zino gwali wa luzungu kimu bibiri luzungu nakumanyira nga Luganda siri mulungi mu Luganda era njadde kubamu embugo people laugh at me ama siri mulungi mu Luganda naye gwe ng'oyina sitayiro z'amazina Shqueen mukikola mutya ndaba omubiri gwo si mutono guli awo naye w'otandika okuzina no nze okuva mu buto dancing was my passion nze nzini kale nze kangambe kino nti nsomedde ku muziki how okunsoboza okusoma okumalako school bangambanga when you go to school tugenda kugulira ebidongo when you go to school we shall do this for you ebyo byendongo ganzikiriza from day one nga nkyali mutonze nanyanga nezi promotion nga nkyali na P3 P2 nga nvaye n'ebirabo bingi ebyo bya Coca-Cola bagabanga ebisaati nga nvaye nkyambadde nga kiwanvu ekiti all my life I've been in music I've been dancer nze natandikira kulaba ku gundi ono Kabata okay most abasinga bandabirawo naye nga omuntu official gwe nasooka okukola naye yali Jaja Blues wakolako ne Jaja Blues yes ono yesiga kyo yes ate siye ate before when Jaja Blues nasooka ne omugenzi King Kong era ogenda mu video za King Kong nga akyaliwo I was part of his dance maze okulaba okuzeemu no obukulu si bulwadde guys mwegaana obukulu but I'm proud to be old enough kubeera sijja kugamba nti okusoma omuntu wamalira senior 6 ozaala abaana first born wabeera emyaka 15 yes nze nkubye record nti buli mwana first born of course tunoonya omulala and I'm very very happy with their families ate ne family nabo banjagala and I'm happy for you guys bakulaba batya ng'owekyankula kubanga labayo sokoleke waliwo zino eno family ze tufumbirwamu ne batandika bannange mulamu ayambala bubi mulamu azina awanika okugulu gwe tetufunyemu ezo challenges abakyala abafumbirwa mulamu bammwe abo don't listen be you be you nze kati ekyo kyendiwo kiringa okuzaala omwana nga ali abnormal ewaka nga mulema oba nga alina ekizibu ogenda mukola ki
wali aba mwana But that's me. All my life I've been in music industry. All my life in the music. Oba kineno kye kireetera abasajja okunyiiga. Batata ba baby ne bagamba ono sigenda musobola. No, ate bonna I don't tell you to try ukana mu bubi over with what. Bo walaba bulenga togenda zaalira batata. It's okay, yasoka was young from school. Naye ne mwenye nati anti bajja musiwa ebintu bya kito. Ebya kito. Then eyaddako nze namutabuti because he was a drunkard. Yali anywa nyonga. You know these guys are parking ale motoka nebula. Najinonyeza police banange munyame mujinonye. You get? And I was nga sinywa. Kati yes sinze sinywa. Wama oli musiramu kumana. Kati nga mpulira amenya. Ate unatuka season nga responsibility kati egeza abana already bakuze bagenda ku school. So biba bimenya. So ne salon musaleko. Omukulu gwa atutumiriza kachai. Oba sika photo saza wempe wetufu. Then Simayo bamuli ba chai. Tatuli ba chai. Chai is okay. Even it's cold. Ude bunyogoga. Niba nango mwana nga wa luzungu. Ndeka eno YouTube. Neno bagaba bibiri. I want omusajja nga mu America muzungu. Dollar yogera mu dollar. Ate wangamba nti gwe toyina feeling poze ngolabye ebizike. I sent this when a woman comes to 30, please don't think about love. Think about future. So kyogera mu Luganda bamuto olubayize mutati. Waweze emyaka 3 tulowooza ku future, tulowooza love. Kyazimba mama omusajja ayinza okujja nakuwa love. As a child love, baby. You know that love of which commando, the guy sleeps with you the whole day. Yes, I know. It doesn't matter. These days I'm happy. When I see man, I'm happy. When I say to him, omusajja nga mwavu. Naye nga si buno bwavu nti mubulwa ekyokulya. Naye nga akuwa love enyingi ne kubeerako kati gwe omusajja omugagga nga ali arrogant n'oyo akuwa love kikyogenda. It's okay abeera arrogant, it's okay. Ekirungi aba busy tabaawo. Nange mbeera arrogant gyali. Osobola beera n'oyo omusajja ayekapaza oba mwenzi ng'olinayo era akuwa love. No, abeera yekka it's okay. No, you know, ekireetera abakazi is not to know kikyoyo ayagala mu mutima. Olwokuba when you have already kids, siraba kikyonoonya. Onoonya ki? Nsobola kubeera n'abaana. Yes, still looking for sex, for good sex. Nedda tugeze n'abaana. No, I'm asking. Sokoleke male. Ne good sex nakyo kimatalinga. No, it doesn't matter. Why? Aloko ebirala sijja byogera. Byogere, biyise ebbali tokubawo kale nnyo. No. Bajagamba ekikasi kiseego. Ate nga toli. Aliyo tali muntu atali museego. As long as you don't sleep at home anymore, wakula nove waka n'okula novayo oba ofuuse museego. Ate kasita wabanga azaalako, baby oli museego. Oba wazaalako? Yeah. Kasita oba wegaddangako n'amusajja yenna ng'oba wakuba naawe tewazaalanga. Omanyi kati mweno season gye tulimu shikwini adde okyegendereza nti buno obuwala obuto anti kyekyo kasaba kwambula engoye n'obanga you've ever been with a man oba oli museego. Why? Because sikyo watondebwa sikyokola. Omwana yenna akula amaze okubeera n'omuntu. N'aba mulenzi n'aba muwala. Once you sleep with a woman oba okuze. Sobola okubeera n'abaana basatu. Nabazaala naye nga kati siina musajja nga nnoonya musajja gwe nsetolinga naye ampa laavu. Ne baba talina ssente nnyo naye nga kyenjagala kifa gye bali ababa. Nati gye bali aba bakazi ng'agamba. Amaba baby boy tebakulimba. A woman with kids, the first thing I think of is money. Because I have to take care of my kids. Ye yabakuzaalamu. It doesn't matter. Sente zompeera zijja kudda ku baana. Goyinza okulya omwana wo n'atalya mmere. N'olya enkoko w'omusajja ng'omwana alya kinyeewo. Nati kati omusajja naye aba akuweze ozaalaba nti ze zigenda okku. It's okay. Zamaye ze ntono zompa n'oba ompadde mutwalo oba ebiri. Gwe manya ndinako okuwaaka abaana. Omanyi ng'omukazi bamulekera omu 15 n'ajjako ekibiina n'alyako emmere n'agulako n'ezennika. Shikwini osobola kwagala omusajja. Omusajja n'ajja nakwana naye nga tayagala baana bo. Nze nange era nabo besi baagala. Gwe osobola obeera mu relationship n'etambula nga mweyagala naye nga abaana mwena tebeeya. Let them be there, sibabo, naawe ababa toleeta. Thank God, banange. I love njagala. Tubeere just two of us. Nga mufumiddwa oba nga mujjajja. Byebimanyire ennaku zino tebikyaliko nambaga. Ekikulu kubeera mwena mba bafumbo. Because most marriages is that. Nze sikisobola. No, nze I can. Lwaki? Because nabo tebakwagala, tebakulinako budde bo. They are busy. Bali mbitabo. Abaana bali busy.
tebagala manya badadi bapya nanti bagamba abatasaba muyamba labayo bagamba nti omusajja wolabira nti omusajja akwagala talina kyagala baana bo bakulimba enchabe abasajja abamu sometimes oleta n'omwana wo ng'akuliridde n'amufunisa olubuto tobalaba aba ayagala mwana wo tisigwe why do I even bother omubeerewe muti goyagala kimu sente the experience I've got through the life of my life yona njigasse for my dads my kojazi gyenkulidde bajjajja bamaama please buli omusigala embuzi zo zibeere ku nkondo oyo togiteeka mu z'abalala when you marry someone with kids leka abaana booli babeere eri naawe eno mwe babiri mubeere wano mufune na wammwe ati kati gwolina ekintu kyota oshikunya olina maamawo mamiwo mumanyi ayimiridde tapangisa ne wabaayo ate nze ayina maama oba nga tayina oba sekyo maama nga taliiwo nga siina asobola kunderera baana kati ng'obwo obufumbo bwenfunye ngina leeta abaana bange mbeere nabo kati you people what you don't know ekintu okubeera n'abantu tekitegeeza nti paka abo bennyini bewazaalibwa nabo babakuzaala people have made new families with the areas they stay in. Tebasobola bagala nga bazadde bo. No, it doesn't matter. If someone kati ffe twakula nawe mu bufumbo tosabeera na sanyu bana bali eri wabateresa. No, si kubeera eri. And even you don't need to take like 2 days without going to your kids every day. Ng'omusajja ayagala omubeereko n'abaana babeereko every day you have to check on them. Anti biyinza omunyiiza. It's okay kasita baana bange. Weba bukunyiiza go then nekitegeza tonjagala. Ati kinagala nti nze njagala njagale naye nga tayagala baana bange kubeera kumpi is okay. I don't mind even if he doesn't want to see them. I don't mind. Kuba bingi byabamponyeza nabyo. Kunangira muye tata abaana akubye. Bye balyangira. Era munnange ne waba tabasembeza ajja kunyiiga. No. Tata abaana lwaki akubye. Bino ebintu bya relationship you guys bibeere mu understanding. Oyo omusajja bw'atyo osobola omuzaalira atayagala baana bo. Ate oyo omusajja bw'atyo you don't need to kuzaala there. It's just having moments. Ezo ziba moments. Kwa omusajja agenda okwagala n'abantu bo n'ekika kyo n'abaana bo n'abalalu bonna b'olina mu kika. I know Vairanga, he doesn't mind. He's welcoming. As a chargerina. As long as I'm happy, everything is happy. For me, when I'm happy, my mom is happy. Or you're going to sing Okufako, daddy Wang is happy. Bas. The rest, no, I don't give. It's fine. Zakati nkola ama binyumira munansonyo to say this. Nakola nnyo ebinyumira abalala. I didn't gain. Because it's just like to be in a marriage, you're not happy, you have to make sure omusajja omulinze paka mwenda gwa misanchiro. Imagine wamfumbidde okuva emisana emmere obobeza. You know, why do you torture your life when you're not happy? Baby girl, if your man is late, make sure osoka kulya mmere kukkuta. Wajja ate omulage nti nanti kati ekyo sinalya nedda ekyo kyembannange nanti kati nsobola okubeera nga nfumbiddwa kyomanyiza omuntu kyakola nfumbiddwa nkuboobeleza ku makya mutuntu n'akawungeezi temuboobeza lwaki muboobeza gino emirembe gya gundi pressure cooker waba yakayingira teeka kagende mutoyo kuva mu kiyigo okunaabanga emmere yidi why do you bother yourself mwe abantu mmwe ekitegeeza gwe n'obeera n'omusajja tofaayo oba ali bize ku masimu ayagala balala no it's okay abeere ku simu ye nange nine yange I'll be busy wali abaddekawo ng'olina omusajja n'ocheckinga esimu ye I don't check people's phones nze n'essimu tuli tuti nze no and that's wrong no that's wrong why there are people in phones and they are just friends to keep love you. Yes, even if he says he loves you but it's very far long distance love ngatali mulaba newabalayo abamwetolodde kikyoyogerako yes why do you bother leka omusajja ataya ye asajja ate omusajja omwesibako omwesibirako kwataganye shikwini listen omusajja omwesibirako awe ogenda mumalako emirembe these men have to go out kati atenze wanesi bakonze emirembe tagimalako oyo nga ageya fe mwegeya mukolaki mwe muli basajja mbo namwe musajja laata bagayana mbu begeya wamma gwe mbadde sirika mbadde nkyakula tuli kuguno obako omulama mulala kati tugeye tugeye n'okugeya ogeyamu oyo gayita omumanyi aliwo oyo ayambadde akakasweta yani sorry to say and we mutwe banyiga bambi when we talk about people now we go akola gundi omumanyi ono namukasa
atera kola nina mkasa ku YouTube wa YouTube oloza ina chali nawe Ama, let me tell you the fact. This is my YouTube live. Let me say it's the second. The first one we did it with Eva. This is my second YouTube thing. So I'm not so into it to YouTube. Talk about Rebirala. Atenza ino media nyo ebisinga media jemanyi si YouTube. Kakati ama ba YouTuber ngata ina cha atunda simutegeera atunda ki atunda mumbwa za kuzala naye kenyini yetunda abakazi bamukwana anti katenze sigula musajja ate mugulira kyali nakyo alina amaanyi bangi balina amaanyi. Every man has power. Ono nyo era omusajja wafuna ng'omukazi omupya n'otafuna maanyi, you know you're dead. Omupya abatalina maanyi wa just abayina just chinga yebaka. Who tells you? Guys, when they get someone new, they're too excited. Wowe! Wainola gw'omukyalo omugole nti I have power, baby, you have to stay. Of course. Ano nawe bambi. I love new love. Naye katika nkubuuza. Tuddeyo ko wali eri mazina. Family yo ngamba abakojja bajjajja tebanyiga nti omwana yeegira. Nze bankuba kibooko. Ne bankuba kibooko. Ez'amazina. Tebagajja. 7 themselves they agamba katwali tumanyira ki genda mu maaso. Kat everything what I do they're happy. Serebo wa family. Ne jjajja yambuza kati tulinze nyimbo yimbadde. Okuba bambi Allah nabagemulira. No, my voice had an accident when I was young. That's why it's big. There was young dene. Yes, nagaya peni n'engwira so ne kupeno. Olimba backbone yange y'omusingo. But twali twepena byekito munange yangwira. No, that was a serious accident. Era n'okola wano owulira nga namu that area bansala. Peni nagisalayo nagijjayo naye kati mu kumenyekerayo yakona eno backbone. Eryo ddoboozi omanyi nti abasajja balyagala nnyo mulaavu. That's why sola kuwangaala ne when I want to sing the tones zentalina genda. Ngamba mu byalaavu. Omanyi nti abasajja amaloboozi gammwe ge gatunda. Simanyi weritundira because when one day bagendako out ne omwami wange oli eyali anywa. Taata w'omwana owokubiri. Eyali anywa obulungi. Namukwatira essimu twadde ewaka. He went even to work. Najja nakuba essimu n'abuuza bambi nnyabo ssebo nsaba onzirize ku ssimu yange. He thought it's a man on the phone. Gatajjukira essimu gye yali tamanyi ddoboozi lyo anti kyekyo yampita ssebo after a while nedda ssebo lye ddoboozi likola nnyo. No one calls me in the morning natagamba wanjisi nyabo ssebo mbadde nsaba kumakya oba weebasa teribadde ne nawe tolikubyeko toludde neze nakumanyiira. Yenze that's it. Ekyengambye nti when omuntu waba yakumanyi ng'amanyi gwe you are who is you doesn't mind. Alino tewategedde ekyentegeeza ddoboozi eri mu gundi mubulire ofiirayo ng'oyagala njogere bya buseegu ngezaako okugera buseegu just nkugambye when you talk about bed for me atali muganda nnyo I think oba ontedde mu kuwemula. Now next time he wants to tell me now how do you sound, you see I sound like that. Kati edoze anti dunji nange olaba nsimayiringa nga ndiwulira n'enkubamu akafaananyi ebangamba alifaanana Toni Braxton. Tubula abasajja bakuli bubi abalala banfaananya Celine Dion by physically. I know niba naye shikwini weekoza kanekozeko nawe no YouTube katwekoze nze mba nakyo. It's okay, me too. This is my naturalness. Twaliza muli. This is how I live. This is my life. No nansange ncha obaddi oba kiro. This is how I am. Lwaki wayawukana ne Kabaata Shikwi? No, Kabaata it was peaceful and very okay. Nanti baali bagatambuza. Basiki obamanyi nawe abantu. Do you know nti omuntu asobola obeera mu bufumbo nga they are very okay olw'okuba oli yawulidde oli nga naawe naga wabawulidde. You know? For Kabaata it was high time for him. For him we thought he's grown up. Ngate now industry good thing you can do. The industry had fallen. Ate geji ye yali ayagala je yali ali ate industry si kyemuwa
Yes. Otegera. Kitegeera. Yali yetwala. Si kye yali yetwala kye yali ali ge mazima. Kabata was big in comedy storm comedy. Naye yali ya It doesn't matter. Omuntu ne wagwa ne wadda ne wagenda. Era osigala ku place yo. Lwaki already you have something to provide. Olokwa when he brought me back, he had something to say. Kiriza obagana. Because the time when we came in, we had me, twaliwo ffe, twaliwo ba Maulana nga bonna nabo bakajja. You remember? Ba Mighty family with 3 couples. Kitegeza twalina kye kikoza ki? Ekigutunda. Nalaba ddakabata ku TV. Yes, that's it. Kati ngandaba namulaba comedy show ningambo ba. Chiringa sawa zino. Kati kambuze. Kati let us go in legends. Kati batimba Maddox. Oyinza omuyitira ku mitwalo 2. Awa yateka sound yokakozote. Oyinza omuyitira ku mitwalo 2. Mbona okuba munayi gwe kugwe takuyimbira takalabika. Yagwa ki? Do you know the word okugwa? If someone cools off, by the way, people, abantu abatuleyo, temula abaserebo nga batali bantu. Naffe ovudde mu this industry of okubasanyusa. We have life to live in. Nyinza okukati nganze omukyala. Nyinza okubula omwaka 2. Kumbe mbadde mu kuzaala. Jukira ffe tuzaala tutulira ddala. Osoka wezo. Okyagera, osobola okudda mu bantu ngokoze eki nga weewumbye okomyewo olwawagudde. Is it fair? Lwakingwa ngolwedde video zange ku YouTube zikyatambula. Okyagera emikolo nkyagikola. Olwokuba we mugambira Kabata yagwa twalina TV, twali tukola ku Top TV. Aba yagwaki ng'akyayingiza amasente ze. Aba yagwaki yogeza amazima. Because toli mulaba ku platform gwe gy'omwagalako ogambe nti yagwa. Mbukati yafuka TikToker. Anti we babyogera. Kati kiriza even before TikTok okujja, those guys Kabata, King Kong already YouTube bali bagimala. Genda obalabi. Seppi wamulabako. Genda olabe. Kabata is very yakola da YouTube nga ne Uganda tena banyanti ne YouTube erisasula. King Kong was among the first comedians in Uganda ne Kabata okola those YouTube things. The people we know. So we wave wakabata nodda nono omuwala. Yes, it was nagamba no Uganda yetaaga something. Ekipya kitono baguza mangu. Manye Uganda yagala bya mangu. Terinda. Naye okikolo temanyi kati ffe ng'abawala. Bagamba abawala tebalwawo nga tebakyankalanye muluddewo bambi. No, ffe lwaki tulina okulwawo before even comedy. I've been working with Eva. Mwali mwemanyi before? A long time. Okay. Long time. Lwaki tuvudde eri nga tukola buli bushow bwaffe bwe wansi. Abantu be batagala wulira naye tuvudde wansi nga tuli mu industry nga twezimba okutuuka wano ku stage tuli mwe gye mututeregereddeko. Naye manya nti gwoba tomumanyi people know me baba mmanyi. Gundi oyo naye mufumbo Eva. Kyaka abasajja. She's a single mother too. No, enaku zino people why do you put a fault on women nti fault tafumba? Men don't fumba. Banasajja tebafumba. Abasajja tebakola ki? Tebafumba these guys. Lwaki? I don't know. First of all, they are money after. Oba mukazi mwavu na yera takwagala. Abasajja bagala nabo balina sente. Bagala mukazi yerabirira. Yegulira mmere yenaza yakola yerabirira abantu. Neleba naye wakuwasanga go amuwasa ne nyumba iyo go sasula rent. These guys. Bia yebiringa doni kulisi. You see? But I don't say I said it was. He's my friend. Also a long time friend. What were they to Mumanyiko behind before this? Yes. Friend us to do them to have abantu betuze tubala. Wamulaba kugaze badonya. Ndeka hotawe sabiraba. Tewabiraba. Omusanga alicho. Kubanga kati ndoza kuvadda nga ye muyaye. No. He was normal. Era ng'omulenzi, he was normal. Just omuntu olinobeera mugezimu. Mu bufunze ye mugezi. N'okula n'ogezi wala omuntu yakula. Omanyi obwavu kutuuka. Obwavu kutuuka n'ogamba right now let me kweyonja. Nsooke neetereeze. Koye kayeeterereze mu sente z'abanne. Ebyomusiro omugezi yalya. Tell me there's this chick yagambye. Mpadde milioni 9. In Uganda milioni 9 business ebasitedde. Anti business ze Uganda nawo zimanyi ziboominga zakatandika ne zimala ne zibwa. It doesn't matter, you be patient. Ze mboominze myaka 16 ndi mu industry yalaga. Guno omwakantegeera. Ufe tukole ki abajiruddemu? Wama tukole ki?
mwete amatwogera ki ffe twayingira mu this thing industry eno ya music nga walayi tusasula 3,000. You're telling me you guys when even it tells zomuntu mwenda ali buli omu aba n'ekirooto kye banga zo milioni mwenda nyinzo bana tunze na poloti then toina magezi how can you otunda poloti yo josobola okuyiriba wana emitwalo gya 5 buli mwezi n'ofuna ebibina by'ogwamu ebibina gye ebiri bwibulaka gye ebiri powesa gye ziri gendo savingayo 3,000 kunya bakwe milioni z'otano ozimbe mwaka wote omanyi even people what you don't know because buli omu alina ekirooto kye people stop building houses of sleeping. Hey. How do you build a house of sleeping when even you don't have omusolo? Toina sente ogenda kujja mu business. Toina wojja business. How can you do that? Zimbe ekizimbe nga kigenda kuzza sente. Zimbe nyumba ngomanya mama maso eri amaduuka. Omanye tukuliko rent nawe nyino tekeke duka. Ate kati Don Chris yatubbi. No ngovude ku Don Chris. Now I'm telling people who are having bizimbe nazimbe nyumba nga yakweba kama. Nenga talina mulimo. Kiringo omuntu ng'okyapangisa guze motoka. Mbwa is my pleasure. Is seriously. Hey, why not? Anti munaku 3 huyo ojiwadde mu seya gisudde mu mwala. Emenye semenyezo. Milioni za 5 gaguddawo. There are things you have to think before you do. Nzoba njogeza bwavu amoke. Nsaba mukama azimpe era muzimpe ndi mwavu wanje sabayo ka sente okasabani government Don Chris government ina sente government eri busy ani gozi sabata ali busy wa ama yenali yo ngoli nekisa za mwesingo maza abana bayingide secondary nembambi okuziza kati njagala sente ezala zala yobulala bubi yena kati ajja manze ndi wano wa contract ne muleba nkakuwerawo so waji mama Benazara ka abange mbalina kati akaliwo ka contract oyagala bumeka oyagala bwana bumeka oyagala bameka nkuwe contract yange ogisomemu sokoleke nkubuuze wofuna omusajja nga ayagala bana basatu nakyo okimanya anti buli mwana na sente za na contract bila mumalekera kasaye mwenyini wafuna time naga amuna igendo nako mama wisoke wafe tetuli bubi omwana asobola okukulira ina tutawana abakulidde banje kyagala menya mama abaliwo ba contract kati osubira nti ozofuna omusajja wa contract ayi gye bali bangi alaba abaana bakufulumyemu nebeki nakulaba because ffe tulina ensigo nnungi tuzaala beautiful kids nzaala omulenzi nga is so beautiful nga sina handsome yes kati abawala ababa tebetaaga kizigo yes kala yeeyo nowankuzaalira nga kiddugavu kirungi kiba kirungi quality yange begenzeeyo mu bufunzi oli muntu wa wano bannange oyagala ssente already enkola kati believe me ekitono nnyo mu wiiki ne bakako ewaka nnaku 2 mu buliri bwange ekiro kati why do you tell me I don't want money nga nsula bweru ate woofuna omusajja nga si wa contract n'ogwa mu laavu n'omuzaalya wamate bakulimba ng'osiimye n'ogamba nedda n'omusajja byankole nze laavu yange ya contract n'oba wakankwana nkuwaayo omwezi gumu wendaba nga tolina future sikugobye wowe ate sikugoba nti nkugobye tomanya omusajja wa future tomanya kulwa buli kimu nze tabakya studying ama bajoze wange kun studying totawaana nze ebitabo byange tebikyabikulwa byakubiriko neggamu wakoowa sikowanga no just sawa zina I'm focused on my future. I'm already in my future, but already answer. Can you tell me which future are you or not future? Future ate yakusalete. No mbuuza. Gwe future yakusalete. Anti you know wesalira. Sinaba kwekolera chiche ninakola. Naye era ekiroto kyo kyolimu kubanga ngambye wayagala nnyo okuzina. Anti kibi nnyo okuba mu kiroto. Ng'ekiroto tekinazaala biki byolina okuva. Anti era n'erinnya tusoka kumanya shikwini sente ne zijja. Okimanyi nti erinnya lisooka sente. Anti awo ebinyiriza. Nze njagala sente zinsooka erinnya lirekeyo. Nedda tekigenda soboka maama. Ekyolimbye tekigenda soboka mpozi nga gwe nyini oyiribye sente zo ologenda mu mafaamu. Ng'oyogera ndiribye you guys have yiribid. Mulimu ogukozi. Yeah, nyiribide. I've yiribid. Anze nkozi I've done many jobs. From school nagendera okutembeyengo nalizo sitembeyo mu campus Makerere ngenda mu zi hostels. Nero oli mukalukalu. Then when amala awo nenvaayo I want to nabera oluto lwaziza na buli kimu nenkola salon ne library
nensala enviiri era nze nsala enviiri ekinyoza abasajja sobola okusala nenkweweta ekirebe ekyo. I know how to do that. Saluni wagikola kwetega bwagwo. No, it was my ate nali na mbuto naliko baana nga bali eri amaziga eri nga nokola okwata nga abaana bali eri n'obuzike waabwe. So when avaawo, what did I do next? Then nenkola boutique. Okitegeera nenkola boutique awo wenyini tula mu kirokole nembeera nayo wenamala era nenyongerako chips ne chickens biki ebyo byobweru nembikola wenabimala. I've done many businesses. Then wenamala ezo chips nenkola byenkola nembikowa nenzira mu covid nengenda nenfumba chapati mu kaleerwe kikomando nenga kyali kya bbeeyi nenfumbanga ne piraawo plate yali ya mutwalo nekikomando kyalinga kya 3 ekyebijanjaalo ekyenya kyali kya nyama. So nakyo nenkikuba nemalawo nensala nengenda Juba nenkubalaga wange. Wagenda ne Juba? Yeah, we walk paka Kenya. We've done we moved at least Rwanda Congo. We've done ntamuddeko wana awatono kati ab'ebulaya mbaagalamu mumpiteko nange mbakolereko ne making sure inaku sente the one talking. Yeah, business yange saa ino neeramula luli nayiseeramula nakatinda ko kweramula kuba nawe kenyini ebwero oyagala ogendayo ati nawe baba bakuyita ate toweeraga nnyo. No, ate waliwo ate kati there is a deal gye twaliko ne Kabate. We were meant to go Dubai naye omusajja sente ze yatugamba wadde lwanyonyi kati $2,000,000 oninyisiza olugendo lwonna ntuukeyo negomba akasimu aka $1,000,000 kamu kitundu mama kyali nawo meka malenzi ne ku kyalo sibye byekudda ku kyalo bagamuna enyonyi ya musaze. Enyonyi ya musaze wabadde ogenze yola sente. Ati kyekyo njagala nga omuntu ompita ddiiru ng'erimu akasente manya ndo newendyako obubiri wakiri nsigazaawo obusatu nenzira nange nesiwa kapoloti oba si ekyo nensitulako omusingi. You know, by the way, those guys abali mu industry mutubalirire wadde namwe mugamba naffe tubabalirire muteekamu kingi naye wosaliramu okiteekamu ekitegeeza muwafe kunteekamu. So the way you want me to do you well, nawe bikole birungi. Nze nno nakunoonyeza ng'era ndabye kaliika amazina nga oli ne ba Gravity. Yes. By the way, you're my boss. Gravity. Respect Papa. Wanji? Seminako Tabu. He's the guy whom you judge on your face. Nganze munjajinga. Ani akujajinga? People judge me. Wagamba, ha, chekako. Ha, eyo mbacho. Eyo oli mbachi. Or when you're with me. Nga wakandaba. Now you've stayed with me. Yes, when you've been with me long. Do I have any problem? Oli mama. Obana linzizeko joli nenkunyumiza ebyekiyayo oba biki? Tekibanga kuna ina njogera shi queen wa stage. Okay, yes. So for me, I'm good for you guys. Judge me. I'm okay. Nze munange banga limaze nawo oluzungu terubadde lungi nga kati. These days munaye, you know. Okola mu government? No munaye n'abatwana batogeza luzungu, yes. Wafunye ekizungu twogere kati ekiboze wafunye ekizungu. Mulina. Ina muzungu. Akola tajja bitegera byenjogera. Kati yogera Luganda leme bitegera. Ne wenjogera ero oluzungu tajja biraba. Yali mwalimu emitinzeko. Yeah. Ndeka naawe. Atenze mbere n'omuzungu asikulabanga kuba olina amakulu. Ate osobola kubanga kwandike ku kitimba. Nze wange si wa kitimba wange live eye to eye yankwana ndaba. Then he boarded back. Yeah. Oyina omuzungu shikwe. Yeah, now we 2 years. Lwaki omuzaalira? Tayagala. Ye tayagala. I know mwana omu. Mulya sente. Yes, that's what I want. Already tulina abaana. Jeba gwa tayagala. No, ye nga tayagala. Oba mukadde nga amaanyi g'ekisajja mye. Amaanyi doesn't matter, alina amaanyi ge era gamala. Olwokuba akola ne byabavuuka byabatasobola kukola. Because yes, is enough. By the way, ye wagira Uganda basigadde don't tell me. Obudde obuwooli. Yeah. Obuwooli kubanga wano dola. Sina dola. By the way, my engagement with Louise is not about money. Era Louise. Louise. Nkuwa gundize. Statements ze zampereza sente zengamba. Kati wobo obuyogedde bana abe Uganda we banalaba bino tebani. It's okay. Ama you go. Unyiga genda. What are you giving me? Tawa sente no wobo mpa David asatu sente nawo. Nzimbira mpe kizimbe oli mwatali. Mpe nyumba nsirikire mu nju yo. I'm paying my rent, you're telling me mbusogera. Asatu gakwasiga osasuza mu rent. Agali wani amulimba. Alo gampanga ne kuzironi kwikironi tubanja kusimu. Ngabaziridde ku kwikironi. Kwikironi akubaje. Don't tell me nothing now.
ye yaba yazeewola. My dear, let me tell you guys abali eyo. Bubiri omukazi ali under your authority nga ennyumba yiyo gogisasula. Ate ebizigo nga gw'obigula. Bannono. Enviri gw'ozisiga. Batububira ne bakuba simu ne tutakwatanga siye yagigula n'akuvuma lwaki tokute simu. Esimu eyange. Ne netonda. Ne yate ne kwa. Nze Shikwini nina love. Nze wenga mulavu ntabuka. Oli kwetegera ku YouTube. Tojja bafula balo bafere. Shikwini tomanyi. Shikwini tomanyi. Wetonde. Tomanyi. Ama for me, I'm sorry when I see money. When I see money, I'm sorry, baby. I'm sorry. Wolaba sente. Ayo netonda. Nechika nechetondera. Nanti kati wale waneno nga bulijja kuba naye nga kwolo talina ate ng'omunyiizizza. Cut you guys, I don't know the world I'm in and the world people pretend which they are not in. Manya abantu you pretend nti temuli mu nsi eno. Ngani? Naye abasajja tebakyaga basente. Abamu. Si abamu nze mbadde n'abagagga na buli kimu tubona tubalabye. Kati Shikwini sente zoyagala zeze mpitirivu naye kati ffe abamu. Ebiri. Kale waliwo ebiri. Nati soko sirike. Waliwo abawala abamu ng'alina boyfriend we ng'amubeererawo mu katono kamuwa. Akaliwaako. Katugeze. Olwanza obutono bonna babumpisaamu. Kati obutono kamuwa oyogerako ow'ebbiri. Abawala abamu bwe bagenderamu. Omuyala n'oweepakira. N'otuuka no ku luggi n'osula nayo n'oweepakira okuddayo. Okunyumiza butono. Wabeerayo omuwala ng'alina boyfriend we nga yoyo naye ng'oyo boyfriend naye ng'alina gwawa soko osirike ng'oyo boyfriend ku rent ateekako ku nviiri ateekako omuwala waaba asomanga tugeze bano abaagala tuition ng'amute ku katono k'alina emyaka gy'oyogeramu gye giriwa giri egy'obuto gye walimu oba jakati ejakati boyfriend ng'abeerawo sikyasoma oyogedde byakusoma nati nkwadde kyakulabirako kati rent topangisa nkwadde ekya rent ng'ateekako keka katono keŋŋamba nga talinda miliyoni oshegera basanga abo bakyali mu myaka 23 nedda mukwano toyina tomanyi kyoyogerako ate n'abalala baloge abakazi muloge abasajja bano babaloge tuloga azigabe zonna tuloga naye munaife people do nze wange saamuloga naye nzandiko saamuloga akuliko but wali nnyo wesuneko you know in life never play with people's luck basajja bobeera nabo baloga bulozi si bobeera nabo the thing you're talking about is kirala nnyo I'm saying about people who care abasajja tebakyafaayo abasinga abasajja tebakyaga basente tebakwagala oyo atakufaako batakwagala balina omulala gwafaako batufaako I'm telling you kati gwe muzungu otakufaako era ekyo ekimala naye si kimala ekibigwe naawe wawukuuka anti emyaka gyansanzeemu the expense I'm living si eri gye nalowoolezanga okulyakafuna musajja wa Uganda wano ama twogere amazima nsokoleke neno amaani kanjikuteekemu gimuteekemu tewali amene emboozi kanjikuteekemu omanyi nga waliwo omusajja fine akuwa naye nga level gyakusanzeemu si eri gye walimu okitegera kati kkiriza omusajja nze okumpa omwezi n'ompa emitwalo 2 oba 3 nga gw'omwezi fine oba ompadde azinga ompadde na pocket money tompadde nakummalisa kummalisa facilitation yange jukira mandiko ebizigo ndiko okulya nga nze sinateekako wadde baana tusaagala andi kyekyo amandi kulaga just me amategera I'm showing you just me I'm showing you just me okitegera ebizigo weesiga byakakadde noiziba mitwalo 3 tutandiko gimenya leta calculator jayo calculator tubala abirigo gampadde yogera tujja bala abala njagala jayo calculator wamanga soko yogere 3 just wasigadde 17 kati buli nako ekinono yayo kale kamusalire kasanvu calculator gutasobola kukola nawe olingana anti olambaze wuwe ndi wuwe I'm his wife nga wagogoli kitwala oli boy girlfriend ya wa girlfriend wo nsula wo sijaje tatusula fembi ate musula mwenna atata tandise njukyuse emboozi ono biki byanyumya naye wemwe omusa mwenna siba bana batamatama amategedde amayuzi send real life kakana nze nakukyaziza ulira kale nsula wange kale kiri bwekiti kakana ansasuliddeko ennyumba omusajja yenna amaka nkugambe kino ekyama jangu okole nawo alekana nnyo amane waba girlfriend wo kiriza when you don't offer her lunch supper mwana abadde ki count her off of you tondina kyo ngamba kati gwe kyova olaba toyina musajja isokama don't come to me oba wamusanze talya
anti kati omutumye agende kwoli abadde amuliisa olwokuba we era baida Alois told me that thing yajjako ne muga this time round I'm late for my rent yambuuza when I wasn't there were you not paying ne mugamba should I go back where I was getting it sicha kidako ama olwokuba bontumye nzize moze ajangu asasule rent byoyogedde byonna bikubulireyo kano soko sirike nkubulire kati bawala abali eyo kano kankabategeeza nze waliwo omuwala gwe mmanyi yalina boyfriend mwogera erinnya sigenda mwogera kwa mukwano gwange ajja nyiga ngalaba ate byonna mbyatudde yalina boyfriend ng'amuwe ekitono nga kyenkugambye nga tebasula bonna naye ng'amuwa ng'asobola okuba nga wiiki tamuwadde najja n'amuwaana kozesa okitegeera omuwala nga woogambye abawala bakendeeza omululu nze sitera kubeera ku sayidi y'abasajja naye kino eno kyoyogedde abawala mukendeeza omululu kubanga buli abasajja bonna si be bamu kati sooka oleka oyo mukwano gwange kyeyakola nga woogambye gundi ajja agende wa Moses amuwe okitegeera ng'agenda ewa Moses ono bulijjo amuwa akatono ako ng'amusanga ewa Moses ng'amuta sooka osirike sooka oleke nkubuulire we yamuta ate akusabeza boda tekiriyo so please find your levels abasajja tebamanyi akusanze ero omundabayo ekyo kyogamba kiringa amanzi onsanze osasula ngenda kuteramu amafuta kuba nkusanze ero olina kyongamba then why do you say hi don't bother you won't manage me I'll demand for thing which I want you to offer me that day okwana wa levels is okay now these days abakazi nabo they don't kusosola yes kuba ono ajja kusasuleza boda airtime is what abakazi nabo sawa zino nibagamba bamukusosola na buli kimu the life yetugenzeemu olaba guno omulembe kati gwe tulimu gw'abazungu si gwaffe gutya abazungu baleeta ekigambo boyfriend for benefit oba friends for benefit you know that thing kibumanyi kati Uganda kyekisinga okitegeera oli akugiramu awo mu lunaku mu second term it doesn't matter they don't care nawe tokisussa no I'm telling you facts gova mu bino byosula mu nju fe tutambula we walk tulaba ebifa mu nsi bibo mutambuleko muve mu kujajingira ku masimu tambula olabe ku nsi we tambula anti gonyumya abo you people when I talk about life yegali bulala people when I talk about life muve sini kwogera mbana bayingira sawa 2 ewaka we ochagera kati kati when you're sleeping there is a life moving on when you're sleeping people are walking people are doing things yogerera mwabo abatambula byonna nabikola nze nebakako nembeera yo myaka ejiwera jona jo kuzala abana bange byonna myaka jona mbadde nebasa chovola wa YouTube bade temanya buli kimu no ngambikola naye straight away from show back to home kati wafulumye ochagera nga watafulumadde ate mfulumadde nga watafulumadde ono namwe yekaza nze sifuluma Ibyo bunako bade tosiko menyo kambe wankubuzeeko mbera yo are you stay home obera wa home sleep and I'm busy working ogera kino kikwano kyange wama all in all we move fine amaze ntambula if you want to see me ntambula you'll see me and I don't mind that's my business and that's your business kati changeza ko kugamba ndako you know that nkakuwa kino lwachi njogedde bwente mama wange whenever I come out from home sawa nyatano mancha ngamba bweru ate n'omugamba nti ngeraita ku bypass obunkenge bwabaako tebajja kutemulirayo abantu emukubo ne mugamba mama abantu batambula gwe gye weebakira abantu so people don't know abantu abeebaka sawa 2 tebamanyi bulamu buli ebweru ndi people adeya just know nti abali ebweru bangi n'abeebaka bangi kati gwe mbozi gyonyumya yabasula bweru kati zonna nzigatta olwokuba been a housewife for so long baby I've ever been in a home in the house ate go azala yo munawo osobola bera ofumba ye myaka ejiwereta anti era ozala omu nze nali ntambula n'abaana bange yes era nenkwa omulala nakwasa era basatu bonna bagunda mu nyumba yes abasajja bayina ebizibu olwokubeera buli eyampasa lisi nali nesobola nali nkola nga siraba lwaki ate ogenda kunyingira abaana bange nawe mwenyini ogenda kuteeka oleka za binyebo osanga mu nkoko nimbye wama nimbye baba kutabanizaje omutwe unawe bagenza kusomero nze mbesasulira ate nga mukusasulira n'ababona bone mbasasuliramu ne bagenderamu what do you say when I'm taking care of you with the kids
ono ye Queen osobola okuddayo n'ofuna omusajja yagambye tasobola no anti wano wenkugambira nze njagala omusajja first of all respect twewenga nebitiibwa okitegera financially ngeri etya nga eri financially nga naye mwenyini awulira eri financially sagala ngambe stable olwokuba obutaba stable mu business naye financially he can afford, at least he can take care of me. Osobola ofuna omusajja Queen ebyo byolimu n'abikujamu nakolera business nze omusajja let me tell you omusajja yenna onzijja ku mulimo gwange twawule kyentegeeza don't tell me when you're telling me to sit down tagambye tuula wakanga oli housewife just akoledde ekiduuka ebyo tonyumiza sitekanse jesu onsoloze nze bansolozaako ddi omusolo akolera ekiduuka ekinene nze bantegeka ne bampa sente zange oba anaagange nga teguliko musolo teguliko ani teguliko gavumenti nezireka nanaagana ogenda kunteerawo bizinesi sitekansi eyitewo abakasasiro bajje sigwa binyumiza toyo ekime tekutamye I'm telling you all the businesses baby I've done them nze ntambuzize engoye ntunze juice mu business mbadde sinakugamba yena natundako ne balafu ku masomero balafu kyeki ice owabana yes kikumi imagine so don't tell me business nenda konkunyonyole anti tompa microphone anti toina microphone nze nkuwa toina chompa nina chenjagalo malayo you're smiling by things yes bifunyo lina majama fuga limo bwana bwanyizibwa sidika nange no vunanyizibwa baby nawo nga oli nanti nabayo oliwavunanyizibwa nga oliwe batyo naye kati mu mulimu mulimu gwoguliye ozina ogwo mulimu anti mulimu omusajja tajjako sirika maleyo omunyonyole nti tajja omusajja agambye webamba nnyo mu zi shows nze tompesa kitiibwa nina miliyoni zangana sirika maleyo ngenda zirya mutamu lwaki sikolera ekiduuka ama baby ngenda zirya mutamu emo kati gwo buzibu kujja mu kuzino uliro yagala kubeera nga we anti guli mulimo mbangu kuumye okyagera omulimo wende guli ogwange siteekamu wadde bitaano kwetimba bambuzabuuza maama onajja otukolere tukutimbe konze kummeka naye ng'okola kiro ono ye ayagala akuwasa obeere ng'ekiro akufuna ne mwenyini ajja nakufuna obudde bungi olwokuba ne mwenyini agenda beera bizi ayagala kugendako ne mwenyini naye ayagala okwendako bebi toyagala kwendako gendako oyendeko nze ndi bizi enkola wanje nze I love my man to move out agenda azaaleka bwera ayite ku baana tomanya izo zakuleeta ku bagezi ku bameeya buli family erina emikisa gyayo awo wetuli of course kati ffe munnange atafa agamba nti ate kirungi nnyo okugattamu ku baganda bo n'emisayo emirala okuba oyinza okubeerawo ngwe wammwe muli baavu okitegeera kati muganda wo gwe bazadde eri bambi n'alinya n'ennyonyi n'abatwala bagamba mbu ekyo kirabika bubi tebiriko ebintu tebikyalabika ekyo kyetaaga ne kijja nga kizze by mistake nga kugamba nti nga Queen wogamba ekyentegeeza nti kyajja buzina enfuka single mother kati kangende enfumbirwe ewalala okitegeera njogerera bebbali abantu nange mwendi tofaayo nange tomanya ndi okitegeera ekyo si kibi ekya single mother naye kyentegeeza kwana abasajja muli ba single father ate bangi bazunga atamanya byebisajja obadde okimanyi tebyo bisingle father ate bingi ate bitwesibako byesibako omukazi gwe birabye nga alina ssente ebigamba munnange nazaalayo njagala kunkuliza mwana nze ndinaano kati eŋŋombo yange omusajja emboozi gyompa nange gyenkuddiza wagamba single father nga nawe ogamba nange bwendi sina bulungi sente kati bano abawoza munaye ndina mukazi wange kasita okwata essimu n'okuba nange nkubayo eri fake negamba nange sirika nayo omwami ate bebaagala abasajja baagala kubba nnyo mubifulukwa tebaagala kubba mubifulukwa these guys have affere these men are babi kakati mwami Kibo waba olanga bo tugenda bakola tutya aba Beef Organic Beef Organic is good. I've ever used their product. Gobo oyina gwoli naye nga yalwala omugongo ng'ofunye omusajja talina maanyi ga kisajja abawala nga lwaki munonya amaanyi ga kisajja abawala abakozesa family planning ng'oyinamu ebizimba Beef Organic basangibwa Mengo bakola bulungi nona obogeddeko nti obamanyi nnyo bakolera abino byaffe byabakyala embu bakola bulungi omugongo gukuluma jangu ku Beef Organic wane Mengo bakole how did they call them
ezituluma grumps yes banyambako they were too high so I use their product one bakola bulungi so bambi abaviva organic mugendeyo mubawagire tatulina abaka tulina na bakazi ba Kimbo abafumbe mmere wanene Kimbo wabo gwajo balange yogera nyinyonyola sibamanyi na mubiru Dream restaurant wandege ya mchala na mubiru omwami Kimbo wakutumiddeko nnyo leero nze nkikutemu bafumbe mmere nnungi ate bote bali kwekyo ntino ogenze toke bali siga ko musizi bakuwe mmere oba oyagala n'otika n'ogenda n'otwala ubanonye ko Dream restaurant awo ewandege ya Katale bakuwane Jonatereka Natereka Kimbo waye manager oyo ate wabera ate eriawe tefuuka golo usigala mmere tefuuka golo ye bagikukuumira paka ate bayine mmere nnungi bambi abali bemmere mugendeeyo wa mchala wa Kimbo wano n'amalusu galitandise okuyika mmere naba tulina earth engineers oluzungu lungi bobo earth engineers bayina cameras oba oyina amaduuka nga malungi nga osuubira wagiteeka waliwo ababbi balina zigadgets zonna za security awo nkuwulira banoonyeeko nenamba weeri awo nze bane temunjogeza luzungu ngenda kweruma olulimi wamasibula abantu by the way soko ako kanyonyola earth engineers yes awo jabasanga nga bakusibira zi dishes babera under those things I think so no so luzungu lokuba my brother also does in such things ate era balina nezi stand za cameras era za masimu bishimu ekikwatagana ekya camera balina drones ez'emikolo abagala okola emikolo balina zi drone yes CCTV cameras yes wangambye angere joka sereza atkase obadda njogera nawe CCTV cameras mujje muzifune bulungi nnyo buli gadget yonna ey'amasanyalaze ennungi eya security bazirina ate oba oyagala ogenda mu bufumbo ng'okooyo olujja bagenda kwanjula bwaneeno ffe Kimbo waayira ayina abakozi b'emikolo bonna mwogezi biki simanya kwata tugende bakatumwa munnange genda mu bufumbo ofumbe ffe byagaana ate mu byonna kati kanenyonyoleko nze bampita Queen by names female duo mu Uganda ey'abakyala gye bayita Queen and Eva omukyala omunene anyenye